Tamale Mirundi Junior babadde bamuttira ku live omwami Joel Ssenyonyi avuddeyo n'awakanya ebigambo bya maama wa Honorable Sseggirinya obutambi ogenda kubanga obufuna mu maaso awo Chosen Becky naye bambi muyina nga ttottola ennaku Catherine Kusaasira ne muwala we wamma nabo mbayina mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell ebasuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabirako mwe mwenna abalwadde abakosefu nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru mukubireko enamba y'essimu wamma ate weeri awo sigenda kulwisa era nga nkutandise no Chosen Becky munnange yavaayo n'atugamba nti buli kimu kyonna kye twalaba mu luyimba olwo kituufu n'ebyomusajja okumukuba ebyo tugamba yi Dictator Amiru mu bantu ng'alaganga omusajja omwetowaze mbukumbe yali amunoonyaako feemu naye ye omusajja teyayagalako Chosen Becky yadde olunaku yadde akatikitiki neneebuuza ate nga balina abaana bazaala abaana mumunange omusajja yajja wa Chosen Becky nga yambalako Chosen Becky laba nobona libwanze muntu mbadde mukyali ndokubiri Chosen Becky nga agenda akola oluyimba bino ebintu byonna gundi yabiziika Sseggirinya omugenzi tetwabifaako naye nze kambi bayise mbadiyale Chosen Becky nga afulumya oluyimba nga atugamba nti the song is based on true story era ne video bwe yabadde gwa mbombo omusajja yali amukuba naleeta story ya Chosen Becky nembagamba bayawukana dda awo ne baleeta amaanyi ne mukasa tugenda kusiba ebigambo but means I always say that time will tell omuntu ajja kuvaayo njogera ekintu kyange bagambe namukasa wa bigambo but era time yatuuka neeraga abantu nti Chosen Becky they parted ways naye yembadde mbagamba ka Chosen Becky ne Amiri bayawukanira ddala naye ye Chosen Becky agamba mbu Amiri yali amukuba mu Amiri nga amwagalako attention mawulire ng'ayagala bifaananyi mbu Amiri ng'ayagala bwagazi bifaananyi ne Becky mbu nga tamukubye yeekansa tamuvumye mu maaso g'abaana yeekansa bigambo bya Becky era ne ku video era yakola ne caption empanvu n'agamba bahiringe abantu abali mu mbeera eyo era oluyimba luli based on true story omusajja yali yamufuula akagoma ka lubendera ye nga kyamwagalako pictures mwana gwe Becky lwaki owaayiriza Amiri Chosen Becky lwaki owaayiriza Amiri omusajja nga yakwagala ddiya olaba bino omwami byanjagadde wallahi Becky baali bakwagala naye Becky omanye ekyayonoona relationship yammwe nakyogera ne mwagala okunsiba but you know amazima googere lekera awo gamba nti Amiri yali akuyisa bubi we all know Amiri yali nga pusi mu maka we all know lwaki Amiri tomuwaamu ka break just because tasobola kwogera Chosen Becky eyo ango gy'oleeta nkyamu bw'onaakola statement n'ovaayo n'oyogera erinnya lya Amiri byebyo Namukasa leero omugambo yagusaze naye nga ekyamazima Namukasa yavaayo n'agamba nti Chosen Becky ne Dictator Amiri baayawukana ndowooza kati emyezi giyiseewo nga 3 Dictator Amiri olwabiwulira n'agamba Namukasa ngenda kusiba ompaayirizo kya kumbe byali bya ddala naye nga kano akayimba akaakabiza buli omu akakutte buli omu ku mutima Chosen Becky ke yafulumiza akapya ye yagambye nti buli kimu ky'olaba video gwe buli mbeera yonna nagyowulira mu kayimba ako yaddala yamutuukako natugamba Dictator Amiri akuba abakazi ng'atalabika ng'omusajja ow'eddembe
ndowooza oba abadde agamba ono omusajja gwe yasooka okufumbirwa taata w'omwana omukulu. Kale we naabitegeera nja bbamba nnyonnyola. We tweyongerayo ne nnamwandu wa Ssegiriinya Gulikisi ono yeeyamye okuweerera abaana ba Ssegiriinya bonna 20. Ne naye nga yo famire yatudde n'egamba nti bagenda kumala kubatwala ku musaayi kubanga mulimu abato, mulimu ow'omwezi 9. Omwana ono ow'omwezi 9 Ssegiriinya ng'abeera yamuzaala ddi? Ate abaana balala beddako myaka 2, 1, 3, abaana 20 buno obudde be baliwo era bannamwandu bo bakyali 8. Kale munnange bwe tuli ndowooza era maama wa Ssegiriinya agenda kukkiriza awe ono mukamwana w'abaana abalabiire. Mu kiseera kyekimu ab'ekibiina kya Nuupu bawakanyizza ebigambo bya maama wa Ssegiriinya bye yavuddeyo n'asaba nti asaba omwami Alex y'abadda mu kifo ky'omwana we. Bo babiwakanyizza bagambe nti bagenda kutuula balabe omuntu asaanira okudda mu kifo ekyo. Maaso wano omukulu Joel Muyina ng'ate atangaaza ku nsonga ezo. Katumulabe tusobole okweyongerayo ate ba mikwano. Again, tying that in with somebody said the family of Honorable Ssegiriinya has declared that they are endorsing somebody and they are saying NUP should give the flag of the party to that person. Nino mwana wange Alex Ruswa Luwemba njagala mumusemo obwesige yabaddira omwana wange Ssegiriinya Muhammad mu bigere. As a party, we are going to follow our processes. The same processes we followed to eventually get Honorable Ssegiriinya to be our flag bearer are the processes that we are going to follow to that effect. Omwami Joel obwatyo bwavuddeyo n'ategeeza omanyi maama wa Honorable Ssegiriinya abadde yavuddeyo n'agamba nti mu kifo ky'omwana we asaba bateekemu omwami ono Alex. Naye bo abamu ku b'ekibiina kya Nuupu batudde ne bagamba nti bagenda kutuula balabe omuntu asaanira mu kifo ekyo. Kale bwe tweyongerayo ewa Abitex munnange avuddeyo n'agamba nti okuva we yamaze show ya Catherine Kusaasira kati eya Chosen Becky yegenda okuddako. Manya alina akayimba akapya bannange. Akayimba ako ne yagambye buli kimu kyonna ky'olaba ekirimu kituufu talina kye yalimbye n'akamu. Abasajja mukuba abakazi Dictator Amiri wali okuba Chosen Becky naye nga ali mu nteekateeka ate zikolera Chosen Becky concert. Kale munnange bwe tuli munnange vidiyo y'olunaku olwaleero esinza okunkolera yeeno eya muwala wa Catherine Kusaasira amugambye hello mami nakubidde munaye nga tonkwata naye enkusonyiye namugamba maama bannange saasobodde kubeerawo omwana tali Uganda alabika ali mu nsi z'ebweru. Kale munnange n'amuzzaamu amaanyi n'amugamba tofa kwaba bakumalamu amaanyi manya nze ne baganda bange ffe bannamba wano faani bo biki bannange ayogedde ebintu kale nindabanga birungi ne ngamba nga kirungi okukola emikwano n'abaana bo b'ozaala. Naye abazadde abamu beeyisa kijaasi ku baana. Sooka olaba akatambi kano naawe omuzadde oggyemu ekyokuyiga omwana wo mwagale kubanga yakubeerawo ne kusaabe sembayo. I just came back from school. I called you, you did not pick up, lady. Anyway, I forgive you. Where do I start? I'm really proud of you, mommy, and I love you. If you're having the worst day ever, just remember that your kids are proud of you and they love you, and do not let anyone tell you otherwise. We love doing this live thing with you because you're such a strong woman, you're such a star, you're resilient, and we are proud of you, of how you've overcome each and everything that has been coming your way. 2021, 22, 23, 24, we learn from you each and every day, and we love you. And I'm so sad that I couldn't be there with you because, you know, it has been my dream to perform with you one day. But I pray to God that He gives you more life so that I can do that with you one day. And if they think that, oh, you're gonna get old and your legacy is just gonna stop there, remind them how it feels like to have an icon of a daughter, because this is not a warning, this is a threat. It's a threat. Anyway, this is not about me, but yeah. Anyway, thank you to everyone that has come out, everyone that has supported my mom since day one, and everyone that... Bwatyo munnange Catherine Kusaasira ate bwalabise n'omwana waffe munnange naakuze ono no yagamba yeso nyimba za maama nzaagala naye ate ezaalema Namakula
ze zisinga okunkolera. By the way, eno video yesinza okunyumira olunaku olwaleero. Omwana abuzebuze maama we n'amuzaamu amaanyi. Ekyo nno omuzadde kibe kyakuyigira kuzaala omwana gamba bw'obeera naye tofuuka komando, omwana mulaga omukwano naye abajja kubeerawo mu buli mbeera yonna kubanga omwana we yatagenda kwekyukira. Kale bwe tweyongerayo Naaliyani Skin alabiddwako awo wamma ng'ali mu saaluuni ali mu kupepeta kaviiri nga woolabaawo naye ngenzeeko ko mu comment section ndaba abaana ab'obuwala bagamba kinenga maama okwetega okuli muli kikabuka. Kale bwe tweyongerayo ewa Princess Amira wamu ne mujja we ono Dr. Kasolo Aisha munnange yamweganye yagambye mu bakazi ba Kasolo ono Princess Amira tamumanyi kati naye muyina maaso wano ng'addiza omuliro agambye naye si yakyagala okubeera ku musajja owatugabani wabula yanoonyereza ng'alaba obudde bumuyitako kugamba ng'alina okweyunga ku musajja gw'alaba ali sirias agenda okumubeererawo agenda okumulabirira. Oba okitegedde ekintu kino ng'amawulire amalala gali mu kubo mu Princess Amira gamba nagezaako okubeera namba emu nange kyali kibaddeko naye tosobola kubeera namba ewo omuntu atayagala kubeera namba emu. So kati maama ogenda onoonya bwa namba emu paka ti emyaka giba gigenda. Kati oli namba meka simanyi wabwe yandeta teyaŋŋamba nti ŋŋenda kutwala mu namba nzenze namba emu ku lwange kubanga bwe yali ajja ewaffe talina gwe yajja naye. Omwami yakyala ti nansasula n'ewaffe n'okumpoowa nampoowa ayibeera temusibimanyi abannamanya nga baaliwo nsoke sibalinako lwaki mutukweka emimi kyewala bigambo bimalako ennyama osobola okukoggala oggwawo. Amira mwami Kasola akulabiridde bulungi alhamdulillah atokyatya kyogera natiira kimwami. Bano nno abajja n'abajja we batabeera bagenda kwekuba kati n'ebyaddala kubanga Princess Amira agamba omwami yagenda ewaabwe yakyala naye ebintu byali byakyama kyokka ate ye Dr. Aisha Kasolo agamba mbu munnange ono ye tamumanyi ku bakyala ba Kasolo ono Princess Amira tamumanyi naye nga ekyo kyonna buli omusajja w'obeera n'abakazi abangi gw'obeera weemalako emirembe. Kati bali mu konsati ya Catherine Kusaasira naye nga buli omu aweereza munna akayimba akamukoona gwe bikigwa banange kyali kiri mu konsati nga kitokota si kisaanikire. Kale bwe tweyongerayo ne mwana muwala ono nno akiguddeko era nga kyalabye ndowooza alifa kirojja munnange atali mu Uganda lunaku lwejjo bwatu bwe yagenze e UK ni gyali eyo kati asazeewo munnange agenda aguleko ku bintu byeyo okuli engatto perfume biki naye agenza okubituukako nga bbeeyi mukwano nga yeekanama eri waggulu. Kati ekintu ekibaddemu ekyalayisi ebadde perfume munnaye ng'agikwata agenda agisasule olutuuse nga bamugamba oyagala nnyo ebisolo eyo munnange perfume yambwa nakati akyakiro jja muyina maaso wano namwe ate mwewulira perfume ebadde ya mitwalo 68 ez'e Uganda kati sinsi obwana bubadde so sweet nga bulina empisa nga ngamba kanjigule. Mwana wange ntuuka osasula nga omwana ngamba oh my god you love animals nemugamba not really nangamba but it's for dogs nemugamba yeah it's for dogs namugamba which dogs animals nemugamba dogs nga sisamia continue ya dogs nga perfume yamba nak mino bikali musabire moment of silence muna musabire perfume bana bange badde yamba bwatyo munnange Mirembe Beddings and Curtains bwakiguddeko agenza ogula perfume ate aguze yambwa bannange naye nga bwe tuli kale bwe tweyongerayo nga tugenzeko mu banoonya oyo omukyala gw'olaba anoonya alina emyaka gye 42 era ng'anoonya omwami akuliriddemukko mu myaka agambye alina abaana 4 ali sirias ayagala musajja so tayagala basajja ayagala omusajja gw'agenda okubeera naye ng'agenda omulabirira
nga naye w'omulaba. Omanyi yali akola ku pulogulaamu y'abanoonya yava mu Uganda omwami Philip Kaggwa. Kati bo baasazeewo ndowooza bakole enkola bw'ekyo nga beekwata ka vidiyo, so gwe wena ali serious osobola oyo omukazi ate okugenda mu inbox ye oba okuntuukirira ne nkutuusa ku mukyalo ono. Togenda kumusumbuwa kumumalira budde, tayagala bayaayi, ayagala musajja wa ddala. Amanya gange nzito manje Hadija noonya mwana ambasa njagala omwami nga wa myaka 65 nina abaana 4 yenna omwami ali eyo ng'alredde okumpasa. Saagala mugagga, saagala mwavu, njagala omusajja asobola okundabirira nga bwendi naye tubeere ffenna. Nina emyaka 45. Njagala omwami ali siriyasi. Gwe ng'oli siriyasi ate nga tosukka myaka 65. Mawulire abaami, njagala mwami ndirwedde okumulabirira, okumufumbira, okumubeezaawo mu birembera ng'omukyala, okumuyonja. Bo munange abanoonya okuva era akola ku pulogulaamu yaabwe omwami Philip Kaggwa omanyi yagenda takyali mu Uganda, nabo basazeewo batandike beekoleko omulimu we batyo naye nga bambi ono omukyala oba omusiimye togenda kumumalira budde kuba ali siriyasi. Bw'atuukidde okuvaayo manya awulira ayagala kubeera na musajja, so temugenda kumukwabula ate. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati oba boyfriend wani ono bannange bambi kanyabo oli eyo okola ebbuba omanyi oyina omusajja, so kumba omusajja ekiro y'omu asula alawuna ebintu by'abandi. Kati raba ono ng'oddeyo okola ebbuba omwami wange biki naye nga mubbi kkondo. Luli nabaleeterako omuvubuka omusezi nga ye aziikula mirambo naye ng'anyiira ti ate awangalira mu kibuga Kampala mu kyalo agendayo bugenzi. So tubeere beegenereza bannange abawala n'abasajja bitufu. Tamale Mirundi Junior mwina maaso awo ng'ate atabuse bubi nnyo era asabye abantu abakola ku nsonga z'okuziika munnange babeere beegendereza nnyo eri olw'ekikolwa kino ekyatandiseewo eky'okukaayanira emirambo ne baziika n'emirambo gye batalinaako kakwate. Naye ng'anyongera obbajjukiza omwami ono ng'akyali mulamu Honorable Ssegirinnya yalamba nti aba Nuupu be babeera bakola ku by'okuziika kwe. Kati oba Sister Junior ate ye bino byayogera abiggyeewa bingi ng'ate we mugenda mwewulirirako maaso wano nga naye nebafuutu bigere musesa. Kati mwaguddewo omuze gw'okuwamba emirambo. Kati Nuupu Funeral Service muwamba buwambi mirambo. Bannange nkubira omulanga abafiiriddwa mu kuuma emirambo gyammwe.
bafuutu bigere batandise omuze gw'okubba emirambo buli wabawulira afudde nkubira omulanga funeral services zonna mu Uganda mukume emirambo gy'Abannayuganda abantu bajja ne babbira ddala emirambo nga tebagiinaako Luganda omuntu najja ewantu waatayinaawo Luganda nabba omulambo naguganira n'oguganira kale mweswazizza era mbadde ndaba Ssenyonyi ng'ayogera Ssenyonyi ayogedde ebintu ebirimu amagezi for the first time ne leader of opposition Ssenyonyi yakkiriza nti ebintu ebyakoleddwa byabadde bya kisiru Ssenyonyi bw'agambye naga next time we should do better mwaswadde bwatyo munnange Tamale Mirundi Junior bw'alabiseeko mu kiseera kyekimu waliwo olutalaate olubinuseewo era ng'ali ku live eyo mwana muwala agenze najja n'ambuuza Tamale Mirundi Junior kiki ekibeera kikuvumisa Bobi Wine lwaki ovuma munno ku makya mu ttuntu kawungeezi munaye gulowooza gwe wali osinga jjajja ekyuli okwogera olowooza oli w'amaanyi nnyo banange bingi byayogedde omwana muwala ng'ate ewe ngenda okumubatuusaako naye nga ye Tamale Mirundi Junior ali awo yeemola bwemwozi bwenywera ku kajuisi kale kambasibulire wano omukama abampe pamyewo buli wamu bapamyewo. Junior, how are you? Fine, how are you? Naye Junior otava ku Bobi Wine kwezo kati ez'ebitaanu gwe oba gwosinga ikyuli okwogera laba wekikanula amaaso nga gwe basonsesemu omukira bw'otalekera okuvuma Bobi Wine oba gwamuliisa ng'omanya omusajja oyo byayitamu mbwa gwe gasiya buloolo omusajja gw'ovuma ku makya misana kiro yali akukoze eki eyata kitaawo omanya ogenda n'okombe emana z'abakazi envundu ezakaddiwa n'owunga obwongo kirawe nga wekitunula kyokka ffe bakadaama ffe tukuwolereza wano nga bakugobye mu kikane tukusembeza n'oddawo n'otumanyira n'ovuma Bobi Wine gw'omuliisa oba oliisa famire ya Bobi Wine kirawe kitunula